pressure ya landiloodi. Gwe mbasizirina. Gwe mbanzirina mbanja kuzimuwa. Nze kale tazinteka ku pressure. Naye mweralikira basi yange. Nene wamu we nali nalina ebidduuka nga banteeka nnyo ku bunkenke nimba blocking. Bonna omwama n'omwana. Omuntu wakubanja already nze napangisa nga akimanyi wonna. Nja kusasula. Kati ate ompulira wotazisasula leero gwamanya ekinaddako. Era kusomezi nga 3 oba 3 mu munna akubira amasimu okujira okuta. Esente tubale tuzirina. Bwe tuzina tuba tujjazibawa. Omukunzi omukulu yaŋŋambako sente ezo nga ziri wala tujja kusobola zimpa. Konse kale musoke mweteese. Mumbulire kye musazeewo nze nzirina kwolwo olunaku. Tekuli babalandiloodi bolumu nammwe tetuddaano mu nsi tubonaabonemu gavumenti erimu tegenda kati. Kate ffe naffe gavumenti zaffe ate zinyigirizibwe. Wadde ate naffe gye tuli balandiloodi mutusasule. Eyo naye onsonga. Sikakuba naffe tutawaanya eri gye tulina okusasula. Mutusasule ennyumba tezimbika. Naffe mutusasule. Ompangisa yali akumanyiddeko mu kayumba. Bulungi nnyo. Tubabuuzaako maze obuuza ku bantu. Mwasuzeyo mutya katusubire mwasuze bulungi atuza okubawa amawulire agabadde mu week mangi ddala tulakalira tugenda kubeera nga tugakuwa week bwetyo nga bw'ogiraba naffe bwe tugiraba. Week eno nno oba Katonda kalina kyatutegekera eky'amaanyi omwaka guggwako. Omanyi guno omwezi gw'omunaana gudduse nnyo tugutuuse wakati. Kyowooze kutwakava mu Julayi. Kyonna Katonda kyategeka kireka kirungi. N'omwaka nagwo gudduka. Kale kanswe bali bulungi wiiki eno akalulu k'Ekenya kajafuusa akalulu. Bana akalulu kaba kanakumeka. Simanyi. Okubalulu baba wa wiiki namba ndowooza mu constitution. Kati by Monday ayino banga balangiridde president. Ani akyakulembedde? Soko tuwa ku standing zezo. William Ruto. Umayize ndi timu Ruto. Nange. Naye sirina nsonga. Toyina nsonga? Nze nako abakadde. Yono Justin Mukadde. Nako abakadde. Nze sirina nsonga bakale Justin ono muwulidde nnyo mu byobufuzi. Mirundi esatu yesimba guno mukakuna. Kati ndoza kyekimpagizo. Wadde bali bamusaasira bambiika afugemu konema. Nawulira kwefunga agamba Mukamalasa Mayanze. Bannange muyambe Laira ku luno atwale obukulembeze. Abantu mujja kubalowooza nti omukyala gwali n'ewaka kyekizibu. Yata Mbu abakazi tuba babisirani. Mbuka akati. Nemba so omukazi abadde omukazi first mugagga. Odinga mugagga. Oyo mugagga. Naye nono mbu mugagga muyitirivu. Alesera busimu bbi mulwadde. Mubbi. Obubbi. Kati ate empagira wacho obubbi. Zo omuntu abbanga muto. Kano kibanti Odinga asobola okujja mu Uganda ne weesaza Florence n'enfukirawo omuko owe Uganda. Okuva kye wali okoze buli kyoyogera akikkiriza wali Saymore. Era we mugambira tunawereza watu kolo wali onzise amata kolo wali onzise naye nga maama gwe bwatunula tunula bwoti bankolako ekimala bakolako ekimala engatto gawazambala yali engatto n'obutwala 2 ne sleeveless tebakwongerayo mabega kawo yali anyiize Taina kyamaanyi. Naye olimbe kyo tewandikikoze. Nze tummanyi. Nze njagala omuntu antegere bulungi. Kati awo nga kakwewuunyisa. Butuufu. Laba kati nali nnyamu level. Naye olina nga n'engeri gye bamuleetamu. Branding. Kale ke kalulu k'Ekenya ndowooza tulinda by Monday. Tulabe. Bana balonze president adako naye kati ono mukyaye bwe bibabi emikisa gyalirwa bonna babiri na byafuza tali mubbi na kati nzize emikisa gyalirwa ni mingi kubanga betaaga ebitundu 5 n'akalulu kamu tani oli afuuka president yetaaga 50% plus 1 vote nayo naanaatera abula katono era nona abula katono mumutuuka so kye kiriko pozi ne bane sajja wangu n'atedde Rasta kuliko ne Rastafarian Antono yayagala okutongoza enjaga mukundi yaje yayogera eberenga eri ku muzuuli n'okutunda egundi z'empisi kale akalu kabadde ka saba bamuwagidde asinga ne David akoze bulungi ne banna Kenya nammwe
kalo kali kakyali Steve kati buliro obulo bonna bwandibadde bwa Ruto buno buli owa Rastafarian n'agattako wali Father abali tababulira bulungi njiri ono Father munaddiini kale eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo